Ensonga endala gye kanso gyaleese eyo okukwatibwa kwange okisoma amazizi nakwatibwako obusaafi wabula ate siteeti ye yagamba nti akwatibwa mu bitundu ebirala omuli bulikwe nali mu bitundu nga bulikwe mu kiseera kye bagamba kye balumba ku busaafi omulala yagamba nti nali buzira kirombe So continue, what did they say about your arrest? Wakitongole zinamu engambye nti siteeti yagamba nti nakwatibwa nali mu bifo birala mu kiseera ekyo wabula ate obujulizi nze nga nze nakwatibwako obusaafi sibeerangako bulikwe ate era sibeerangako buzira kirombe kubanga yakikoonako ate era sibeerangako nkoowe yali agambye nti ye nali mu kiseera ekyo and its evidence shows that I was arrested. Lwaki kigambibwa nti nali bulikwe ekiseera ekyo ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwokuna 2018 April 2018 alleged that I was in Bulikwe, and that was the time of my arrest, which is not correct. I was arrested from mu kiseera kyekimu n'agamba nti ate nali muzira kirombe and at the same time stated that I was in Muzira Kirombe. omujulizi PWTN yajja wano obujulizi Frankanya Kabiri PWTN Frankanya Kabiri. owokusatu n'agamba mu kiseera ekyo nali nkoowe And the third witness stated that on the fateful day I was in Kowe. kyengamba nti si bituufu kubanga sobola kubeera muntu omu mu kiseera kyekimu mu bifo eby'enjawulo Which is incorrect. I couldn't be in all places at the same time. ate era nga kyakakasibwa n'okakasibwa mu samale nti nali nakwatibwako obusaafi And even the summary era nsaba kansola nga kiraga kooti ebirembe ekiraga ensonga yange I was arrested and was served. Anything more you want to tell about apart from that arrest? Waliyo ekirala nga kyekuusa kukwatibwako. ensonga endala okukwatibwa kwange Anything else? Not necessarily. ensonga endala gyenyagala okwogerako ekitiibwa omulamuzi kwe kubeera nga tegeeza kooti eno nti abantu aboogerwako benvunaanibwa nabo ng'ogyeko muganda wonna twasanyirirwa abasigadde bonna nga ogyeko okuba nti bamanyidde ku musango gwebangasseeko nabo sibamanyi era sibwangalangako nabo nolwekyo era seekobangangako nabo kuzza musango kubanga n'omusango sigumanyi I confirm to this court that except for my brother Adolas Admiro, I don't know any of the four accused. I have no way that from here to the court. ekyokubiri abafamire ya Susan Magala ye kennyini omugenzi simumanyi siwangalangako naye siri wa kika kye soogera olulimi lwe lumu nabo siri wa jjennyini sirina mulimu gwe nabikozeeko naye kyekimu n'ab'enjuni My family, the deceased Susan Magala, I don't know them, never was in neither, I'm neither a relative to them, and I've never interacted with them. amakulu sibamanyi ekirala
kansobola kyetwakanyizaako nkyakimala sinnamala obukitibwa omulamuzi n'ebifo ebigambibwa okuba nti ebyazibwamu omusango siyanda ekimu kyenali oba kyenali mpangaaliddemu I have also never been without sin of pride, neither state together or state together. Olwekyo siteeti byonna byaleese nga anumiriza nti nabikola si bituufu olw'ensonga eziwammanga kubanga ebirungo ebyandiyimiriddwako okubanga ensonga zengera ziyimirirawo For all those reasons, the allegations by the state are correct. kirabo ekitiibwa omulamuzi nti ensonga zebabadde boogerako siteeti nti zenneetabamu oba zenneeyingiramu omusango okuzzibwa mu samale kiraga kirala ate n'obujulizi obuleeteddwa mu kooti omusango bamunaana mulala okusinziira ku samale nsaba ekitiibwa omulamuzi kanso wange abeere nga akirambulula kooti kyeboogerako ekigambibwa nti kyebinakola mu samale kirala n'obujulizi obuleeteddwa mu kooti kyekimu n'omusango ogumuvunaanibwa gwe bagyotekako gwe banumiriza nti nakola gwali mulala ng'akyali ku sseemwanyi ate ne mu kooti nabwo bamuvunaana musango mulala My Lord, the testimony by the state witnesses contradicts the summary of the case, just like the offense allegedly that I committed was different while I'm the same man, and when you reach the court, they charged me with a different offense. Nansaba ekitiibwa omulamuzi kanso wange abeere nga akirabako kigezaako okunnyonnyola mu samale Also, we shall submit that in court. You are submission to power. It's not time for submission. mpozi n'ekirala siteeti kyeyagamba nti bwe nakwatibwa natwalibwa ku poliisi si kituufu ze natwalibwa ku sseemwanyi gye nakomya mu balakisi y'amagye sekulu Another thing, the state alleged that upon my arrest, I was taken to police, which is incorrect. I confirm that after my arrest, I was taken to Sema American Arrest. mpozi ekiramulamuzi kyewansuubiza okunnyonnyola nga kansamaliriza okumbuuza kyekyokuza ensonga ziri ze nabadde nnyonnyola zinnyonnyola nga mmaliriza kye nabadde nsaba kooti kyongereko ekitiibwa omulamuzi But you have promised me that I will explain my points. ensonga ezabadde zinabadde nnyonnyola ezo alina kyensaba kooti nokuwulwamu My Lord, you promised that I will explain more on the issue of my future when my lawyer that will be. amakulu eddembe lyange eryakyoboolebwa I think you're taking us back again, and we have dealt with that issue several times through an application. ensonga eyo tutulugunya yali ewulirirwako And you have mentioned about the torture. sigenda kuddamu You have mentioned that. Confirmed injuries, you have mentioned that. olwogerako nolako
It's not that you're raising for the first time. It's already on record. Sincho binadamu mulungi okusooka olulimi byayogerwako era